abantu abazo okukwata kati atulaba bajja kwawulawo babazo okukwata balina okweyanjulira nti fe abazo okukwata tuvudde mu kitongole bwe ne bagaba ffe tuvudde wano ffe tuli b'amagye tuli bambega b'amagye ffe tuli bambega ba poliisi tuli bambega ba iso tukwagala olw'ensonga bweti nekine bweti mu mateeka n'otegeeza ku bantu bo mu mateeka nti omuntu yenna akwatiddwa family ye yino kubanga abamanyi close family members omuzo aga next of kin omwami wo mukyala wa abaana bo bakadde walina kubanga bamanyi nti bamukutte ngera basobola okumanya wooli lawyer wo kati lawyer alina okumanya oba musango ki oba musango ki n'omulala ye dokita kubanga omuntu aba n'endwadde ze dokita waalina okumanya kati obanga ebisatu ebyo abasatu abo nga tewali amanyi kitegeeza wawambiddwa ekizibu ekiri mu kuwamba ekiri mu drone nti abajja okikola babeera mu ngoye za bulijjo ekyo kiba kikyamu wakati wonange bw'oba mbega tolina kweraga tewali abaganye titemukwata obuyinza obukwata mu buyina kwane semateeka abubawo omuntu omukutte otya mukwate tomuwamba akakiiko bakita Uganda Human Rights Commission obuyinza bwaffe obw'emirimu gyaffe y'abannayuganda bonna abanupu obuzibu obuliwo nti lipooti bazitadde nnyo ku social media oba mu mawulire okusinga okuzireeta mu kakiiko ebisiyaga si ddembe lya buntu mu Uganda mu mateeka wano mu Uganda okulya ebisiyaga musango era okwatibwa n'ovunaanibwa mu penal code section njerabidde naye nga weeri ekyo kyekiri that's the bottom line okulya ebisiyaga mu Uganda musango buli nsi erina ebyobuwangwa byayo wano mu Uganda oba mu Africa bino ebyebisiyaga si bya buwangwa byaffe nolwekuba abantu bali batusinga sente omuganda agamba nti akusinga kubya gwokoze eki gwokutte akujjako omugo n'agukubya bakozesa sente zaabwe baleete wano ebiyisa byabwe ebibi dembe lyabwe ewaabwe ne wano si dembe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Essira tugenda kubanga tulisimba ku nsonga y'eddembe ly'obuntu okutwalisa wamu. Kinkola bulungi olunaku olwaleero neegatiddwako Honorable Afande Commissioner ku kakiiko aka Human Rights Commission ye Honorable Nsubuga-Simeo gwe tugenda okubanga tuwayamu naye. Yinza okubanga nakoma okubeera naye nga tumuyita Honorable akiikirira ekitundu olwaleero Commissioner mu kakiiko ka Human Rights Commission. Wali wano kamusabe ababuuzeeko nate tulyoke tweyongereyo. Honorable nsanyusa okulaba. Sebo nange nsanyusa okusanga munywanyi wange Kisubi Jackson. Akabanga kabadde kanene. Omukama mulungi. Ekiseera kyonna. Sebo. Njagala kusaba ombulize ku bannayuganda abo batulaba tulyoke tweyongereyo. Abatulaba era abatuwuliriza nsanyusa okubalaba. Tubaza Mukama Katonda atukuŋŋaanyiza wano oba atadde ku programu ena akawungezi ka leero. Nze Simeo Muwanga Nsubuga. Linnya lya Muwanga litera okusirika naye nga nalyo kkulu nnyo. Kituufu. Erya Simeo eryo limanyiddwa Muwanga n'erya Nsubuga buli limu lirina amakulu gaalyo. Ebitiibwa tobyeyita bakuyita biyite. Kituufu. Ne bw'ogamba nti Honorable Afande Commissioner goyogera naye kati gwoba otegeeza. Kituufu. Honorable lwaki muyise ebitiibwa ebyo byonna ebifo ebyo byonna nga birimu oba ebitiibwa ebyo byonna nsobodde okubanga mukyaza kituufu ekyo namukyaza ng'ali mu poliisi nga mwogezi wa poliisi ne mukyaza nga mubaka olunaku olwaleero mukyazizza nga commissioner. So bwe muyita Honorable Afande Commissioner byonna bigenderawo butereevu. Esebo. Honorable
okutandikira ddala ennaku zino oli mu kakiiko kano ak'eddembe ly'obuntu commissioner abaganda bagamba kamisona weewaawo munauganda yalisoose okwagala okusooka okumanya akakiiko kano ke twogerako ak'eddembe ly'obuntu obuvunanyizibwa bwako bwe buliwa so we bali nnyo we bali ddala akakiiko kateekebwawo ssemateeka si ka muntu ssemateeka yakateekawo akawaayiro namba 5 kaka nti akakiiko kajja kubeerangako ssentebe waako kati aliko mukama famita Honorable Mariam Wangadya ne bakamishona abatakka wansi wa basatu katuliko bakamishona 6 president atulonda mu buwandiike amanya n'agasindika mu parliament nekuyita nekuteesaako nekuyisa kati mala okuyisa nakuwa olupapula nakuwa ebbalo gye bayita appointment letter onogenda n'olayira notandika emirimu saabalamuzi yatulayiza netukuba ebirayiro kubanga akawaayiro ka ssemateeka akawaayiro namba 5 kalaga emirimu gye tukola mugimu gwegyo tuteekawo kooti z'eddembe ly'obuntu zikwa Human Rights Tribunal kati bwe mba ntudde mu kooti eyo mba nyina obuyinza obw'omulamuzi obwa high court era kyensalawo bw'okiwakanya oba kyesalawo bw'okiwakanya ogenda mu kooti eyo n'ojulira toba wawaki walala kakati saabalamuzi yatulayiza olumala okulayiranga emirimu tutandika twalayiranga ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa December omwaka oguwedde kati kooti y'eddembe ly'obuntu obuvunaanyizibwa bwaffe ssemateeka atuwa obuyinza okunoonyereza ku nsonga yonna ekwata ku tyobola ddembe ly'obuntu kuginoonyerezaako nga ffe tugitandise kuba tugirabye oba omuntu okujja n'atutegeeza oba abantu ne tunoonyereza ssemateeka n'atuwa obuyinza okulambula amakomera gonna agali mu ggwanga Uganda ag'ebitongole ebikuumaddembe ebitongole ebikuumaddembe bye birina obuyinza okukwata ebikulu biri 3 ng'emagye ye poliisi ne prison n'ate wansi wa bino waliyo ebirala balina obuyinza okukwata mukwano gwange Kanoni Andrew by'abashaija ayinza okukwata bakwata kituufu nnyo kati atulaba ayinza obutakitegeera naye singa obadde mu prison n'otoloka tebayita poliisi bakwata singa obadde mu prison n'obba oli kigo n'obba ate bakwata ne bakuza ku poliisi ate ne bakomyawo so they have powers of arrest kati ebitongole ebirala bugama amagye wansi w'amagye waliyo military police waliwo CMI Chief Task of Military Intelligence ekitongole ky'abamagye ekibega waliyo SFC ekitongole ekikuma president n'abo makage ebyo biri mu magye okiraba waliwo ebitongole by'abambega ebimanyiddwa nga external security ne internal security ebwesanga abamagye be babirimu oba kiraba bulungi bogamba police olubambega ba police abasaidi olaba crime intelligence olaba kati abo bonna baba bagwamu ebyo ebisatu kati ssemateeka atugamba nti tulina obuyinza okugenda okulaba gye bakuumira abantu babakuumamu oba eddembe byabwe terityoboolwa kubanga baba bakukutte noba ng'oli ku CPS oba oli Makindi military police oba oli Kigo mu prison oba oli musemwayo embuya okukwata eddembe lyo liba likuggiddwako nate togenda munda eri kwongera kujjako ddembe lyo ojera bulungi tebalina kwongera kulinnyirira ddembe lyo kuba olwedde baali kuggyeko dda tosobola kwetaaya kati bakuleeta eri balina kugoberera mu mateeka naye si kujjako ate eddembe lyo ng'oli munda muli essebo so kati mulina obuvunaanyizibwa okukyalira amakomera ago naye lwokuba ffenna oba oli wa human rights oba wa police oba wa magye oba wa prison oba oli mbega ffenna tukola omulimu gutya kusaavinga bannayuganda tuweereza bannayuganda kati tokola nti osika muguwa noga nti ogudde Makindye walimanosonyiwa banabasiga bakwano bange mukoze nabo okumala ebbanga nti General Don nabasa n'ogwa bugwe nomuga nzize ggulawo mangu ndabe ebiri munda mukikola mu nkola erefomu nomuga tujja olunaku bweru tukulambule emitendera kuba funa tusaavinga ekintu kitya ye kyakola kulaba nti eggwanga liri mu mirembe naye nabano betuteebereza
nti batyobodde bamenya amateeka eddembe lyabwe terina kutyoboolwa kubanga wano e Uganda njagala tulaba kano akafune bulungi obutafaanako na Congo oba Rwanda oba Central African Republic agaafugwa Bufalansa fano twafugwa Bungereza abaafugwa Bungereza empagi enkulu mu nsonga eno ey'amateeka ge bayita ag'ebibonerezo wayita criminal law egamba nti oteeberezebwa buteeberezebwa nga bakusalira obanga ogukkiriza kati oba omusango oba ogulaba otya oba kutta muntu kulya mu nsi y'olukwe kukwata mwana kuwamba mukazi kutega bomu ebikolwa by'obutujju wano bagamba oteeberezebwa buki okutuusa nga okkiriza oba kooti ng'ekoze ki ng'egukusingiza ate kooti eri mu mateeka oyinza okutuusa kooti si kangalu kooti kati kiba kitegeeza nti ebirala byonna munkwate ng'ateeberezebwa munkutte eddembe mulinzigyeko naye bwe mba ndi mikolo gyammwe temumalaako ddembe lyange kakati obwo buyinza bwaffe ssemateeka atuwa obuyinza okusomesa eddembe ly'obuntu kati kyendiko kati sikola nti nkola byange nga Simeo naye mu kawaayiro 52 agamba nti mwakakiiko mukole kyonna kye musobola musomese bannayuganda eddembe lyabwe balimanye era balitambuliremu mulisomesa anti era kati kyendiko wano era kyandibadde ekibuzo kirungi n'ekikubuuza nti kati eddembe lyange lyeririwa eddembe lyo ddene betugamba odisomesa betugamba odimala obunaku budde buziba ne bukya naye mu bufunze eddembe lyo werikoma eryange weritandikira njagala kuleetera katono nnyo kubanga honorable kyoyogedde ekyo era bangi bakitugamba nti eddembe lyo werikoma eryange weritandikira oli ayinza okubuuza n'agamba nti eddembe lyange liriwa okweyogerera kuba abantu baffe abasinga bagamba nti lyerisinga okubanga nga lityoboolwa nti oli ayagala ajje ku mpewo wano agamba Honorable Simeo oyo yakola bwati ne bwati ne bwati Honorable Simeo oyo si mutuufu wano ti ate bwe nzija n'enjogera bwe ntyo Honorable Simeo naye agamba oyo bamukwata Nendoza akawaayiro olwa akawaayiro ke basazizaamu awo kooti ya Semateeka yakasazizaamu nebo nja nenjogere ne kwogerako ebintu nyina okubanga njogera facts eddembe lyange ery'okweyogerera nga njogera mazima baba olwa akawaayiro kali akokwogera bya swakaba defamation baba ngamba nti omulyaza amaanyi laga gwe yalyaza amaanyi omusango waguggulawo gye guli mu kooti oba guli ku poliisi naye nga olina eddembe ly'okweyogerera nga byogerako bituufu olina eddembe ly'okwetaya mu nsi yo olina bulungi olina eddembe ly'okuba enkuŋŋaana kwagala abantu baagala kawulira naye ekyensonga naye nga mukuba olukuŋŋaana lwo kaliko enkugambye empagi enkulu eryange weritandikira eryange weritandikira kangwa ekyokulabira kulina eddembe ly'okusinza kono mu Uganda eddembe ly'okusinza muntu asabira mu ddiini gy'ayagala era olaba waliwo bannaffe ababeera ku makubo nga babuulira enjiri ogutali musango naye kati kankujja ekyokulabirako ekituufu tosobola kubanga oli mulokole akkirizibwa mu ddembe lyo okubuulira enjiri ku street n'ogenda wali ekibuli ku muzigiti kukuba ekyama ku muzigiti erigenda ku Lwokutaano ku Jjuma n'otandika okuwanika bayibuli ng'obuulira awo ate oba okyokooza anti kati wali kusaala bali bagenze kusaba mu ddiini yaabwe tobayingirira kati kwe n'ogenda wali mu lujja n'otandika okubuulira enjiri kubuulira enjiri oganaga nti omusiraamu akutta omusaalo gwe ali wali erubaga kuyingira mu lutikka wasaalira eddembe lye ery'okusaba ery'okusinza eddiini ye Ssemateeka lyamuwa aba alikoze ate ng'atyoboola eryabaki eryabalala kati nga kamutaka bwe kaba kakuwoomera toyinza kukatwala wali koodi Kampala nogaa kankatembere wano oba okiraba bulungi kyojogera okiraba nogaa naye akabukyaze kagiteeka wano kukuba eriyingira ewa mufuti nedasebaawo ate eddembe oba olityobodde so kati eddembe kyova olaba kati fe akakiiko we tuyingirirawo nti bwe baba batyobodde eddembe lyo akakiiko kaggule essaawa 24 jangu okole ripooti gamba nti kakati ofiisi y'akakiiko wano mu Kampala eri luddawa
kati ngeya wano masekati eri wali enaggulu obola police headquarter enaggulu naye opposite side eno awe bali awo kati bugenda yoleeta report ogenda bane eddembe lyange lyatoboddwa ngera mu kino kyokola kwakati ennaku zino olw'enkulaakulana eriwo mu nsi yonna social media yafuuse social media bangi bale ensonga y'okutyobola eddembe ly'obuntu nabanga lipooti agikubidde ku social media akakiiko si bwe kakola akakiiko kaliwo mu ssemateeka kakola emirimu bwina abaawo sooka oleete turegisitalinga omusango mu bitabo byaffe nga bwolaba poliisi oba kooti nti waliwo case reference nti mwami Kisubi Jackson eddembe lye lyatoboolwa turegisita weebale nnyo katoke katugeze omuntu agende mwami Kisubi yabuzibwawo kweyo topical si sagala gibuusa maaso mwami Kisubi bamukutte mu drone Kisubi ono gwotugamba olina okubanga omuntu gweyogerako gyali Kisubi Jackson amanyiddwa omuntu yabuziddwa waabeerawa ab'eŋŋanda ze baliwa mwabazze ddala muli baŋŋanda ze Yesu drone yamukwatidde wasaawa mmeka kifo ki era yamututtewa muyinza obutabimanya ne bamuteebereza kanaffe ne tutandikiraawo nkulaze nti ebitongole biri tukwatagana biriga kale mu abakulu ani ayina omuntu ono kubanga akantu kano nabwe ennaku ensonga eno ebaddewo nnyo drone kati ng'akakiiko enkola weeri olwokuba kati ffenna katuwera mu pulogulamu ze tulina omwaka guno era ebaddewo oluvannyuma lwa myezi 3 okusinkana ebitongole bino ebikuuma ddembe kubanga ekisooka omulimu gwe bakola tugusiima tozaga nti bali ku zero nedda eggwanga lino laba litebenkevu kubanga weebali waliwo abasula nga tebeebase mwami Kisubi ofuna emirembe awo tulina okukatiikinga bwolaba ensi ezimu kati balina abafu ab'ekkongo ebiriyo biraba naye olwokuba ate banyozeza ebyokweyira bino kitegeeza nti ate balina kutyobola ddembe lya buntu osobola okukola omulimu gwo professionally nga totyobodde eddembe lya buntu kangwa ekyokulabirako ebintu gabo biri bibiri oluusi naawe biyinza okukubuzaabuza nga tobitegedde ebitongole bino byenkumenyedde balina obuyinza okukukwata bwaba bakuteebereza olina omusango gwokoze eki gwe wazzizza naye tebalina buyinza kukuwamba bino ebibiri byawukana oyogedde bulungi ebigambo ebibiri ebyo ekyokukwata tekikyaliwo kati owulira kuwamba webale nnyo era nga abateekebwa mu drone teri yali agambye nti bazze ne beeyanjula ne bandaga oba arrest warrant oba ne bandaga ki ne bagamba ffe gundi ne gundi tukutwala ku CMI tukutwala ku CPS owulira nti bajja bazingako buzinzi dudududu mu drone kakati kuwamba okwebaita okuwamba kwa okwata kwe kuliwa nti abantu abazze okukwata kati atula bajja kwawulawo babazze okukwata balina okweyanjulira nti fe abazze okukwata tuvudde mu kitongole bweki ebitongole bina byenkumenyedde balina obuyinza kulaze prison erina obuyinza obukukwata nkikulaze naye balina okweyanjulira ne bagamba ffe tuvudde wano ffe tuli b'amagye tuli bambega b'amagye ffe tuli bambega ba poliisi tuli bambega ba ISO tukwagala olw'ensonga bweti neki ne bweti mu mateeka n'otegeeza ku bantu bo mu mateeka nti omuntu yenna akwatiddwa family ye yino okubanga abamanyi close family members omuzo waka next of kin omwami wo mukyala wa abaana bo bakadde walina kubanga bamanyi nti bamukutte ngera basobola okumanya wooli looya wo wano okuba abantu tetulina looya basa tebalina looya mbeera ya byanfuna ekonome ne bwogenda mu mawanga gali agakola buli family erina looya waayo kati looya alina okumanya oba musango ki oba musango ki n'omulala ye dokita kubanga omuntu aba n'endwadde ze dokita waalina okumanya kati obanga ebyo ebisatu ebyo abasatu abo nga tewali amanyi kitegeeza bawambiddwa so honorable kyekyo ekigenda mu maaso kakati kuba bavaayo bonna bagamba tewaliwo ku byoyogedde tebamukkiriza kuba simu tebamukkiriza kolaki kakati awo ne tudda ku nsonga bbiri nosonyiwa ndi musomesa mutendeke nteekamu nnyo engero tewali tabu omuganda gamba nti omulya mmamba ab'omu n'avumaganya ekika kati si ebitongole bino byonna omukaaga oba omusanvu omunaana byonna biwamba kitegeeza waliwo omuntu omu akikola ki akikola ate ng'akikola mu nsobi ekisinga okunsanyusa
nti president wa Uganda General Kaguta Museveni ate commander in chief adumire ebitongole bino avuddeyo n'akiteeka ku record totanaweza na mwezi bakusinga billion basatwe mabega bamawule mwabadde nakasolo mwabadde Ntebe mwali luddawo press conference yayisewa mwabadde wane nakasero waliwo omugwana yakibuuziza nabuuza nti nabaga nti ani awamba nze nga sibimanyi ngenda kunoonyereza kyageze ku record emabega kaawo ebbaluwa njagikebera noza billion oba abiri noza abiri yawandiika ebbaluwa nga wandikira ebitongole bino byonna nabagamba temugezaako kutulugunya bantu nabagamba era kozala akagamba nti okutulugunya gategeza gwomukugu okoze bunafu kakati kyengeza kugamba kyekirwa nti okuwamba tebalina kuwamba bakwate bukwasi era ekifo kye tugenda okubannyonnyola naye kulaga nti omuyamamba akola ki si bonna nti bakikola naye waliwo akikola naye ekintu ekyo bw'aba akikola njagala sebo kamera entunule bulungi ekisooka ono awambiddwa n'abafamire ye bakosebwa oba kya bulungi n'ekisinga obukulu ennyo ate affe akakiiko wetugere tuviirirayo ddala nti n'eggwanga nga Uganda tukosebwa image kakati ennaku ezo walabye pulezidenti waffe yabadde London n'agenda ne mu America ng'agezaako okusika ba investor kati kyetwagala essaawa eno ng'eggwanga musiga nsimbi walabye nti wabaddewo n'omukyalo omu we yabadde ndoza New York yagezaako okunyira mu kisenge mu yabadde wakirabye ne bamukwata ng'ayogera ebigambo omutwalo mulamba kakati gwe ali wano n'otulugunya gw'omu n'owamba okosa biri kyeyavuddeyo olabye nti waliwo ba investor bagambye nti baagala kujja wano bazimbe egundi esogolero refinery kya mu Luganda esogolo ly'amafuta ewoyima naye bw'otunula kampuni eyagala okweta wano mu kitimbe bwa ssente n'otula kye bayita human rights policy yaayo kwaka tufe betutunulya human rights policy ekyokutunulya tebagala kukiwulira kati gwe bw'otulugunya ate obanga ayozeza n'oyanika mu ttaka nti amaanyi ga president effort ya president olaba engeri gy'ayogerera okonvinsinga abantu bano kiba kyangu n'omukwano gwange tibaddange mujje mu ggwanga lya muleete ssente zammwe muzisige wano kati ono atulugunya ate aba atuuza mabega kubanga bino ebitongole bino bayita NGOs zolaba ziri wano kyebakola kuweereza lipooti so mu butuufu bwakyo mwami Kisubi n'abatulaba bakwate bukwasi tebatulugunya mbaliriza na kano olwokuba mbaddeko wano okumala akabanga gwoyogedde mu poliisi twakola nga interview zaffe dibane bwina Sudan njikawera twakola interview kati embeera eno yaliko kemabega kawo juka msabe operation Wembule 2 awo nzijukira bulungi kuba twaliwo wano waliwo embeera y'okuwamba nga bitandisibwe biti nera ali president yavayo n'alambika nagandi kanimanye mbabukola mu ebitongole ekisooka bwaba okwata kwonna poliisi ebekulembera mukola entuufu bwekyo bwe kyandibadde poliisi ebeereridde agency ndibakisuba kutte wano ku UBC ne bakuteeka kabangali ne bakutwala ku CPS tolajja kwemulugunya sio muteka bamukutera mutwala bamuteeka kabangali sio yemulugunya ne drone baje mulugunya kati bogenda ku CPS bwebanga bakwagala mbuya musemwayi bakwagala nakasero ku iso oba military police machindi wegase n'omujasi ne munyaga bitabo bibeerawo transferred to Mbuya for further management kaloga ni mune omuntu wanga alimbuya musemwayi kakati nkoze ntya jeno kuraije banange wali wayina akasimuke tya mukama yesebo jeno kuraije gwayogera amaji omuntu wange bamutute yonsonga ki kubanga tebamukwata ndi wakutibwa obuyinza tewali awo ina koti ye ino obuyinzo kakati mumbeera bwetyo abakulu bano ffe nkugambye fena tuyamba tuli bakozi baba na Uganda programu zaffe tugenda basinka era zibaddewo ne kwandika kati commission yejjudde ba commissioner mukaaga kiya person abantu 7 tugenda kufuna audience tubalage kubanga nakano kanka kujireyo nti kati amawanga nadala kati nga gabula ya na America bayongedde okugira okusiba natti ku nsonga y'eddembe ly'obuntu nti kati ateggwe abakulira ekitongole ekiwamba gwe head obaddi bw'olova mu office nabo bajja kuteekako natti tosala kugenda eri ekyennaku ekiri mu kintu ekyo mwami Kisubi sijja kwogera manya g'abantu nti n'abaana bo ne mukyalo babakyala bo natti ebo nabo ze bakavalingiramu
That is the worst part of it. N'alumanya ne saalumanya. Waliwo abo boyogeddeko nga muwala oba omutabani we yalina omulimu ne gumufa. Sira kuba nti yakola bubi kumulaga nti nedda taatawo bamutaddeko natti obadde okola mu UNDP jukanaliko mu UN obadde mu UNICEF na America yamutaddeko natti yasinga okutuwa ssente munange tusonye bagenda kusala mu buyambi bwaffe tambula genda kati saalumanyi ono n'abo n'afiirizibwa kululwa ateggwa ebikola byewakola. So mu mbeera yonna omuntu bamukwata munkwate ennungi tekigenda nti tajja kuvunaanibwa. Gwe ngamba nti waliwo omuntu yali yemulugunya nti gundi bamututte mu kkooti. Buli mukyagala okulaba mubaleete mu kkooti mubaleete mu kkooti. Njagala okumanya ebintu bino byonna bigenda mu maaso yagala kuŋŋamba nti Commander in Chief abatabimanyi. Mwamubuuziza n'akiteeka ku rekodi. Ati era abamu baba balowooza nti kale lwakuba ayogedde bw'atyo naye akimanyi. Abamu bwe balowooza kuba oli yeebuuza naga nti ebintu bino bibeerawo okumala ebbanga. Kati nnyinza okuwa ekyokulabirako ab'ekibiina kya NUP kumpi buli luvannyuma lw'akabanga katono nnyo baleeta abantu baabwe ababulawo abawambibwako abaami baabwe abakyala ne bajja n'abaana ne balaajanira awo. Oli ayinza okubuuza naga nti bino byonna era waakiri tebayabimutuusaako nti wa waliwo ekitegenda bulungi wano. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Sijja kugamba nti yesu oba nno naye kiri ku likodi kwa naffe tutunula ekyo ky'aba ayogedde nti yavayo n'awandiika ng'avumirira ebikola ki n'abagamba temutulugunya eyo ebbaluwa eri ng'ayitako omukono nga mukama waabwe nti ekitanaweza na mwezi ng'ali ku kamera yagambye nti ani awamba ngenda kulagira banoonyereze naye nga mu nkomero ya byonna abakulu bane minisita ndoza jeno tafira naye nakoze yakyogera kuba unosonyo ngobera nya amawulire okusinga yavayo n'akiwa n'agamba ani abikola naga omuntu akikola kikyamu ye minisita w'ensonga z'omunda ye ssentebe w'akakiiko kali akatwala ebitongole bya National Security Committee. Kakati babanga abakulu ba supervisor president ne minister bavudde bavumirira ebikolwa gwe lwaki obikola. Naffe tugenda okukola kwe kusinkana abantu bano tubalage bino byonna nti osobola okukola omulimu gwo professional ate akulage mwami Kisubi olwa technology yona aliwo kati tosobola kuza musango n'obula. Era kye tubagamba tuyambise nnyo scientific evidence obujulizi obwa science mwami Kisubi tosobola kububuuka kwakali kanko ekyokulabirako tosobola amasimu nti oba oli terrorist nga bana ba ADF abatemula abantu afe misala n'ekiro oyina essimu gy'okozesa tuyambise tekinologiya tubakwate. Kati mu Kampala wano olaba kamera zino nti tosobola kubba mmotoka no ku UBC n'ofuluma kamera n'etakwata. Kati omulamu twongere kamera Uganda yonna ebenga eri ku kamera oba kya bulungi buli muntu yenna ayina essimu ye ebenga eri mmanya nti Kisubi Ayogedde Nsubuga. Kati omuntu bino bimalawo okutulugunya n'okuwamba nti omuntu mumukwate nga tekinologiya yayambye. Batugaye motoka number plates zigenda chuka zigenda ba mu digital bingi kakati ebyo tulina okukola bijja kumalawo bino nti kakati gwe omusirikale kozesa scientific evidence omuntu ono omukwate nga tayina kwaka nko ekyokulabirako. Ekizibu ekiri mu kuwamba ekiri mu drone nti abajjo kikola babeera mu ngoye za bulijjo ekyo kiba kikyamu. Wakati wananga bwoba mbega tolina kweraga which means mbega tolina kwata ne bwoba okwata waki bayita uniformed person na police ekwe cover tewalejja kwemulugunya nga balabye police ekwata ne bw'oveero n'owambagatira waliwo obuzibu kati nkubulanga omusirikale omutendeke nti abantu bennyini bayinza okwekyanga gwe mukweta solina kuba maki abantu obasse ekitandikoze eki naye obantu kwakati mubeera wano ng'omuntu omulinnya akagiri ng'ekisibe waali wano olumala gundi tumulondoole kakati
mumusaleko naye nga mukozesa ba uniform. Tewali abaganye titemukwata obuyinza obukwata mu buyina bwana semateeka abubawo omuntu omukutte otya mukwate tomuwamba. Ona kantu akakukwata kennyini nali njogerako era ne afande Kulaije n'agamba nti ye enkwata eyo yebulamu ne n'agamba nti enkwata eyawukana nti bwemba nazudde nti waliwo mutujju oba omutujju ya operatingirawo genda neyanjule nti owaaye ffe bagundi nze Kisubi arrest warrant yange yiino nziza okukukwata tukutwala wano. Simanyi oba akokalaba ako kubanga bagamba saagala kabuusa maki maaso naye omutujju bwe tuba tugenda mumukwata owa uniform akulembere oba kiraba kuba kati kankuwa ekyokulabirako onosonyiwa olwokuba mbaddemu njogera ku kintu kyemmanyi obulungi wonna wooba oyimiridde oba otemiridde wano mu Uganda waliwo poliisi etwala waawo oba police post oba police station kati gwaza okwata omutujju kuba kati omutujju okukwata kwonna okuli professional musooka kuziga omuntu mumuziga nemanyi kati mu nnyumba mwali ayingidde oba ayina waatudde kati okumusalako bano beta crossed aba praying bwe bajja ne batekinga cover owa uniform asembere patrol embere oba eriko ba poliisi oba eriko ba maji so si drone nkulaze ebizibu ebigirimu nti abantu benyini bayinza okwekyanga ne bava mu mbeera kati munkole muze kwata mutuufu munkole entuufu gw'omusirikale ojja kuba amasasi mu bbanga bwe bigaano ojja gatunza mu baki kati bafiiridde bwereere ate nga wandikimaizinze nti obamu aba plane muzze mu aba drone muzze patrolingire kobolo patrol baliraanyaawo okalaba akantu ako ekyokwata omutujju nzikiziganya nabo naye tumukutte tutya kubanga mwami Kisubi technically omutujju mulina okubanga mumugoberedde okumala essaawa wiiki nga nnamba mwaka kalaba bano juza abatemula abantu baffe wano ebusiika wano be bakwatira ematuga be bajja ne batemula abantu baffe wano ekyabadaaza era ne babakwata kyatutaaka ki era mubagobera ku masimu kati bwe mukikola babenga musebwa ate poliisi ne batemwagane mawulire kutambula n'okubira DPC nti mpereza wano emmotoka nejja kibere fomo abantu bati poliisi be bamututte mumugibeerako tewali ajja bakuba mayinja nga balabye poliisi so mu butuufu drone eno edamaginze ekifaananyi ky'eggwanga ne trust yennyini weebale nnyo naate nga bambi bakola omulimu gwa mulembe bakola bwe kuba kati obaga ogeraageranya bagezezzaako bakola era tubasiima naye tulina bwe tulina okulongoosaamu obutonotono kituufu afande commissioner njagala tuogere byonna byange nebagamba afande naye kya commissioner kati kyekikulu ssebo njagala tuogereko ku nsonga ya safe houses kubanga yemu kwezo ezoogeddwako abantu bano abawambiddwa ate ne bamala ne bavaayo bwe tuwogera n'abakulu nga ggwe abali mu security agencies baga tetulina ne baminisita baga tetulina safe houses naye abantu bonna abawambibwa bagamba bantwala mu safe house ne bankuba ne bankola bwe bati ebintu ebifaanana bwe biti mwenga abalina mandate eno nga mukkirizibwa n'ogenda mulondoole ebifunga bino Uganda tulina safe houses oba tetulina safe houses omuganda baffe gye batulugunyizibwa oba si gye batulugunyizibwa omuganda agamba nti awali omukka tewabula muliro abangi basonga olunwe wekyabikira baga ezimbe sijja kwabikirawo kakati ekigambo safe house ekusooka kyakozesebwa bubi ensi zonna zibeera ne safe house webale nnyo safe house ekola mulimu ki safe house tekuumirwamu funa akagambo safe tejira kusibirwamu bantu waliwo abantu abajja wano ng'olw'ebyokwerinda byaffe either bavudde mu mawanga agatuliraanye
nga balina information gye batuleetedde eri vayita enkulu ennyo nga tojja batwala ku Seeno oba ku Seratoni oba kitegeera bulungi abantu abo emayumba mwobakuumira ge bayita safe house abo webali tiyavudde Rwanda avudde Congo avudde Sudani avudde Somalia nega tobina mu exposinga abamu mu nsi ezimu ne kunyonyo banga yemulese ne motoka emujja wali kutamaka nga talabika nayingira ne mbako mumukuumira n'abawa byonna bye mwagala amawulire n'agabawa ekyo bayita safe house ne kati abuse enkozesa embi ekitongole ky'ebyokwerinda mbikubalidde bwe gaba majje wansi w'amajje nga waliyo semwayi waliyo military police weba police ng'erina crime intelligence oba side weba prison amatoka ga prison amakomera ga prison yogamanyi gamanyiddwa bweba iso oba eso bano bambega era bino eno safe house zengambi zikwata nnyo ku bano kubanga nze kubanga oze kuba wa mawulire obula bulungi balina okubaako bakuumira ddala external security naye ona abadumira ebitongole bino nkuddamu kali mulya mamba n'asalawo mu safe house muli asibiremu abantu naye ndakaze balina obuyinza okukwata amakomera gaabwe agamanyirwa gazetted places of detention gye balina okusibira omuntu omusibe so si safe house mukomera nti nekomera lya bwaba bakatugeze nga tebayina basobola okukubira omuntu wabwe ku CPS kiri allowed nabanga ali ku CPS naye nga omusibe oyo wa eso ne bamugira naye nga kya safe house buli nsi bazirina lwaki safe house ziri condemned mu UN ezo owulira zoogera mulina safe houses ezitulira anti nkulaze zimanyiddwa era nkulaze safe house erina okukola naye ono bw'ateekamu omuntu omusibe n'amutulugunyizaamu n'amukuba emiggo byonna bye bakola magalo bimanyi bulungi nyonyo tokya awo safe house eba eyonooneddwa safe house omulimu gwayo omukulu kukuumawo baze kubawa mawulire naye tebasubiramu baki kuba mulina amakomera agali gazetted kyova baffe ng'akakiiko bwe tugiwulira nti eri wano ssemateeka atuwa obuyinza tugende tugikole ki tugirambule tulabe baani abalimu era tusanga nga abantu baliyo mu bukyamu tugamba nti mubatte basibiddwa bwereere obuyinza tubuyina ati nedda ssebo tubyogera wano n'abamu bagamba nti ako kakiiko era kati waliwo agenda okulaba agambe akakiiko kaffe kabadde akakiiko kati kajjudde akakiiko kakoze ki kajjudde era kyekimu kye tugenda okukola nti zino safe house boogerako ddala gye ziri era ziri luddawa era abantu lwaki basibirwayo oba kya bulungi kubanga wakati wonanga okuteeka omuntu mu safe house kitegeeza tolina bujulizi bumala bitegera bulungi muntu mukwate era kyetugamba sooka onoonyereze nga tonnakwata kujja mu extreme cases n'omuntu mukwate omutwale mu kkomera gy'abaakumirwa erimanyiddwa kubanga yo safe house teri mu mateeka kigamba abantu bano abakuumirwayo nga batulugunyizibwa baba tebalina muli kodizi kubanga mu butuufu bwakyo mwami Kisubi omusibe baba bakukutte oba kitongole kyekikutte wabaawo ekitabo balina okuwandiika amanyago oluzungu kitalo cap register era baba bakulondwa mu kyabo twaki mwe tutandikira naye batusanga ng'oyina omuntu mu kkomera lyo oba musego gy'oyise safe house mu safe house yo omuntu oyo nga talina waawandiikiddwa oba otyobola eddembe ly'omuki ly'omuntu oyo kyokka ate naawe akikola kijja kukulondoola obulamu bwo bwonna Commissioner omuntu yandiyagadde okumanya mwenga abali mu kakiiko kano ak'eddembe ly'obuntu muteekinze initiative okumanya abantu bano betulaba abalajana naddala mu bibiina ng'ekya Nuupu kyenjogeddeko kuba oli yandiyagadde okumanya kuba watugambye nti mwe musobola okwenoonyerereza oba oli okubaleetera bwino n'abanga abategeeza ekigenda mu maaso eddembe lye lityoboddwa
mulina steps ze mutekinze okusobola okulaba nga oba okwongera okumanya ebintu bino oba bituufu oba si bituufu? Soba webale nnyo bali ddala akakiiko bakita Uganda Human Rights Commission obuyinza bwaffe oba emirimu gyaffe y'Abannayuganda bonna. Era omuntu abazza okulipootinga omuntu eyabuziddwawo oba yatulugunyiziddwa toterako nti nuupu. Kwakati obanga atujja ku muki ku mulamwa ffe jangu nti omuntu ono yabuziddwawo. Ekyekibiina kye tetwagala kukimanya kubanga akakiiko kakao tetagala kumanya kibiina kyo, tetagala kumanya ddiini yo, tetagala kumanya ggwanga lyo. Ebyo si bizinensi yaffe. Naye oli munnayuganda eddembe lyo lyatyoboddwa, oli munnayuganda eyatulugunyiziddwa. Mikwano gyaffe abo aba nuupu ne bonna bannayuganda obuzibu obuliwo nti lipooti bazitadde nnyo ku social media oba mu mawulire okusinga okuzireeta mu kakiiko. Ennaku zo waliwo omukolo ogwa ddembe ly'obuntu gwayinoza mu kitundu by'e Kasanja awo Wakiso. Ssentebe waffe yaliyo Honorable Mariam Wangadya n'abasaba nti bana amannya galiwa naye nga tegalabika. Anti kati parliament institution za njawulo mujje waffe wakati ffe waffe bw'onoogaleeta wano tujja kuwandika mu kitabo tikisuubiza Jackson yabuzibwawo. Kisuubiza Jackson abeera ku kyalo ki? Ekyabuli akola mulimu ki? Ayina abaana, ayina omukyala. Bwino ono bwino ani aleese bwino ono ne tufuna fakisi ne tulumba ebitongole bino ani ayina omuntu ono ng'otumaze ng'omusango gwo gumaze okufuna ennamba mu bitabo byaffe. Ddala abantu ababulawo bwe bati ne bwe bati ne bwe bati ne bwe bati. So kikyensaba nti wabeerawo omuntu abuziddwawo gwe manya nti ofiisi y'akakiiko eri luddawa. Mu Uganda yonna nno tulinawo offices oba Ggulu oba Soroti oba Jjinja oba Lira oba Arua Oyima Fort Portal Mbalala Kabaale Masaka mudde mu district ez'enjawulo offices gye ziri. Tuukawo okube lipooti. Bw'omala okuba lipooti tujja kunoonyereza. Akakiiko bwe tukola emirimu gyaffe tetweyingiza mu nsonga ziri mu kkooti. Ssemateeka atukugira obutayingira mu nsonga ziri mu kkooti kubanga jjukire kkooti ffenna tuli wansi waayo. Okitegeera? So kaakati kwambadde mpulira kati nga wano bakwano bange be nali nabo mu palamenti ey'ekkumi onalebo Ssejjinja n'onalebo Ssewanyana yagamba nti akakiiko tekalina kyekakoze, akakiiko tekalina kyekakoze, tetubayambye, tetusobola kubayamba nti bafulume ekkomera. Obuyinza si bwaffe kubanga ensonga eri mu kkooti. Omulamu kkooti Ssemateeka tatuwa buyinza obwo. Kkooti omulamuzi ow'e Masaka wali bamuyita resident judge, resident omuntu aba atuula awo yalina obuyinza obba wa bbeiro. Naye kye tukola nti bwe baba nga bali wa mukulu bya Andrew by'abasajja kanoni ojja bulungi tubakyalira mukomera okulaba bali mu mbeera ki eddembe lyabwe terityoboddwa. Era n'essaawa eno bakamishona bannange babadde Kigo okulaba bawonalebo bana abameka ababiri eddembe lyakwe waliwo bibadde bitambula omu mulwadde tugenzeyo tulabe obuyinza bwaffe ddala tebatyoboddwa. Omulwadde afunye eddagala afuna obujjanjabi naye afuluma avaayo ddi we byatuuka bya kkooti awo tetuyingirawo. Ssemateeka era atugaana okweyingiza mu nsonga za Uganda n'ensi endala. Tuzaga nti eddembe lyalina tyoboddwa e Congo nzije mu kakiiko nedda. Awo tetukola ki? Tetuyingirawo. Tukolagana na Ministry of Foreign Affairs katugeze ne tulaba ekintu bwe kityo. Yongera okalambulula kali kati yako. Kati ekyokulabira amawanga. Baba abantu lugunyiza. Congo. Rwanda Congo. Nenzija mu kakiiko ke Uganda akeddembe ly'obuntu. Siyambibwa. Awo tobinza tetubuyina. Yatukusindika mu Ministry of Foreign Affairs. Kubanga kitegeeza tulina okugenda Rwanda tunoonyereze. Nekiri Uganda Human Rights Commission Uganda. Kati Rwanda ogendayo ngaani munnange. Obe Congo. Kubanga Foreign Affairs Ministry yino obuyinza tugatta ku Uganda n'amawanga amaki n'amawanga amalala. So kati awo tetuyingirawo. Oba kya bulungi. Kakati awalala kyovula katolaba bana abaana bafa babonaabona ennyo buwalabu. Kitusobola okukola era kyetugenda okukola omwaka guno kusomesa bana bitongole bino ebibatwala
ministry y'abakozi labor ebitongole bino bitwala abaana n'abaana bennyini kubawayo ka notebook akakwata ku ddembe lyaki ly'obuntu lero zagenda Saudi Arabia nogati Saudi Arabia muti obola eddembe ly'abannayuganda obuyinza tetubukola ki tetubuyina awalala semateeka atugaana okuyingira mu nsonga bano abalindiddwa okusonyiyibwa abali mu kkomera prerogative of mercy waliwo abalinze ekibone okubasonyiwa bave mu kkomera awo tetuyingirawo kuba nawo tetulinawo buyinza naye nga wala wonna eddembe nga lityoboddwa oba lya mwana lya muto lya mukadde lya mukyala lya mwami lya mulema awo sebo tuyingirawo njagala twogereko neera ne ku nsonga endala kubanga bangi abavudde wano bagenda emitala w'amawanga esebo abaana baddukidde UK baddukidde mu America baddukidde Germany bonna bali eyo bali kwa asylum nga bagamba nti batulugunyizibwa lwa byabufuzi image yeggwanga lyettu Uganda nebanga ekyoboolwa ewammwe eno mu kakiiko nammwe mukizudde nti abantu abasinga okubanga batyoboolwa eddembe lyabwe kyekuusa ku byabufuzi kakati awo waliwo ensonga za mirundi emeka ebiri kituufu waliwo abamu genuinely nga yatulugunyizibwa nadduka kati ng'ono yani yali wa mawulire yalukira basajja yani lukira basajja kaki kakwenza yali muwandiisi wa butabo okay kiri kuli kodi nti yatulugunyizibwa era akulaga ne max abo webali kitwagala tukibuse maki maaso ne waliwo abamu omanyi ononsonyiwa Uganda yensesinga okwamu bannayuganda abantu ababaza waliwo omuntu omu yawandiika nti bakola ekyuma ekikwata ababbi nekibakwata e Johannesburg nekibakwata e Nairobi nekibakwata e Lagos ate bakyeta e Kampala ekyuma ne bakibba waliwo abaana bakatambuza kakati waliwo abagenda ne bafuna asylum kubanga agenze gifuna mu byanfuna agenze akole naye nga talina bwajja kugifuna okujjawo ng'agambye nti eri bantulugunya oba okiraba kubanga okwayinza okujja ene waffe mu kakiiko oba ku poliisi ne bakola fayiro ne bawandiika kati difference ye muyambako nnyo naye nga abasinga abamu nkwadde kyagundi oyo omusajja oyo gundi waliwo abagenzi ddala nga batulugunyiziddwa ate kati mu nsi ezo kintu kyokutulugunya bakizitoya nnyo naddala mu Europe mu Canada ne mu America kati olina ekimuyambako okufuna citizenship oba kategeera akantu ako so wakati wonange kye tulina okukola ng'eggwanga kino bannange mwami kisubire kikwata ku kakiiko kabyako kaddembe lya buntu lyoka ffenna kitukwatako okukendeeza ebikolwa ebitulugunya bannayuganda so okkiriza nti weebiri tetsobola kukibuuza weebiri naye tubikendeze kubanga bitukosa kyokka bikosa at individual level nti atulugunyizibwa ne famire bakoseddwa naye kisinga okuzitowa ennyo kyekifaananyi ky'eggwanga bye byenfuna byaki by'eggwanga nti waliwo kampuni erina okujja wano eteekewo ssente naddala mu Bulaya ne mu Amerika egaana tetujja kgenda kubanga kino kyekiriwo oba kitegeera so kati ebyo ffenna nga tetugambye nti ono obaani onaani tukole ekisoboka ebikolwa bino tubikendeeze oba tubimalewo nti omuntu abazizza omusango avunaanibwe ng'amateeka bwe gakola ki onosonyiwa mpanya ekyokulabyako kyababaka bano kubanga baboogerako nnyo kati wali agamba nti babatwala mu kkooti wali akyemulugunyako nti babatwala mu kkooti kuolede ensonga eri muki era bagamba kuba kati bwoba olwanyisa amateeka olina kukozesa amateeka era olaba baloya baabwe bagenda mu kkooti bagamba tusaba beeyimirirwe tebagenda ku street kwekalakaasa kakati gwakwasa amateeka ono oba mutujju oba ziza musango ki kola ekisoboka mu bukugu okubanga oli professional osasulwa muki omusaala gwe mulimu gwasomera okukola ki omuntu ono omulete maaso g'omulamuzi bamusomera omusango esebo akantu akekuuseera kwaba bagenda ebweru akanasembayo ku nsonga eyo esebo abamu be bali b'ebisiyaga Uganda nga Uganda ffe tukkiriza nti tetukkirizaganya mu bisiyaga kituufu ekyo sitandi y'akakiiko k'eddembe ly'obuntu eri ki ku nsonga y'ebisiyaga kubanga abali ebisiyaga bagamba ddembe lyabwe sitandi y'akakiiko eri ki kakati akakiiko tekawukana na Uganda Human Rights Commission ekisooka mu mateeka
wano mu Uganda okulya ebisiyaga musango era okwatibwa n'ovunaanibwa mu penal code section njerabidde naye nga weeri ekyo kyo ekiri that's the bottom line okulya ebisiyaga mu Uganda musango ekyokubiri olonsonyiwa bintu bino mbisomyeko diguli yange eyokubiri eri mu ddembe lya buntu human rights n'eyokusatu naye egera kwa mu ddembe lya buntu kati buli nsi eyina ebyobuwangwa byayo wano mu Uganda oba mu Africa bino ebyebisiyaga si bya buwangwa byaffe nolwokuba abantu bali batusinga sente omuganda agamba nti akusinga kubya gwokoze eki gwokutte akujjako omugo n'agukubya bakozesa sente zaabwe baleete wano ebiyisa byabwe ebibi bwe buzibu bwe tuyina tewali kirala kyonna ddembe lyabwe ewaabwe ne wano si ddembe eri owaabwe okuwasa omusajja okuwasa omusajja ddembe omukazi n'awasa mukazi munene wano waffe tekimanyiddwa tekiwulikikanga nakyo nako okya bulungi kakati tugezezzaako angoze okwawula ekimwami Kisubi tulwanye nnyo ng'Abafirika okufaanana n'Abazungu n'empisa zaabwe ezimu tetujja kuzisobola tukopye kati kanku ekyokulabirako ndowooza mu kanisa ya Uganda Church of Uganda yasazizaamu enkolagana ne kanisa y'e Bungereza twabisiyaga n'ate kanisa y'e Bungereza ye yaleeta wano egundi yeetwala n'okubanga eri ddiini wa Lutikonoza ye Canterbury kati gwe balonze mu Sears kati mu mbeera bwe tosobola kulagana n'abantu bano so kati akakiiko k'ebyokulonda ensonga yaayo ku bisiyaga egamba ebisiyaga si ddembe lya buntu mu Uganda si ddembe lya buntu baliteekako buki buteesi kubanga era nkulaza ensonga y'ebyenfuna omanyi bannayuganda sibalina kumanya kati ababikola abamu ne yeetwala nti mu Sears ne bamukwala ne bamuteeka ku poliisi n'afuna keesi eyo keesi bw'ogitwala nti bakukwata ne bakusiba ng'omu Sears e Canada is automatic ofuna asylum mu America kati naye nga position yaffe ekisooka kimenya amateeka ekyokubiri mu byobuwangwa bya wano ekyo tekiriimu naye nga andabe essaawa eno ffenna tuli bazadde Mwakisubi olina abaana nange nyina abaana waliwo okusoomozebwa kw'amaanyi nnyo ku nsonga y'ebisiyaga nti biyingiddewo naddala mu masomero olwo mbadde nsomero ku ssomero erimu nga boogera ng'oba musomesa bwasiyaga abaana kagamba kifuuse kizibu tulina okwerwanako nze era nsaba abakulembeza ddala bakadde baffe ab'eddiini eno yandibadde ensonga buli wamu kwakati biyingire nnyo mu masomero abaana baffe tulina obbaweerera balina okusoma n'ate gye basomera we wali obuzibu abantu bano bayingidde wano ne ssente empya n'enkadde naye nga tulina okukirwanyisa kubanga empisa ezitali zaffe zituyingiddemu ate nga society ebejja kuggwaawo kubanga kiza obagaana abaganda bagamba nti alifa tazadde takola ki talizuukira kakati engeri okuzuukira kwaffe anti ngamba okuzuukira kwaffe tulina kukulabira mu baana bw'ozaala manya n'abaana bajja kuzaala famire egende muki bamulabira muggwe nze nyina abaana bange oba balabye tosobola kubabuuza nti ate wammwe yaani okira bulungi kuba oba olaba Simeo kakati bwe tugera n'ebintu bino era programu naddala bannaffe abakadde baffe ab'eddiini ekinsalusalya eddiini zonna zonna eziri wano tezikkiriziganya mu bisiyaga ensonga eno tugiteekeko essira ly'amaanyi kuba bwe tutakikole mu myaka gy'abaana baffe oba abaana baabwe tujaga ensi eyinza okuggwaawo. Komishona bw'oba otunuulidde ensonga oyogedde nnyingi esebo ezeekuusa ku kigambo ky'okutyoboola eddembe ly'obuntu esebo omuntu ayinza okubuuza nti ssuubi ki lye tuba nalyo mu kakiiko kano okugonjoola okutyoboola eddembe ly'abantu akakiiko kagenda kukola osooka tekakola kokka tetuyita oba tuli kizinga kiri awo nedda tukola ne kooti tukola n'ebitongole ebikuuma ddembe enakula zedda tukola ne DPP tukola ne palamenti tukola ne gavumenti okutwalira wamu ti minisitule yaffe mwe tugwa ye minisitule ya Justice and Constitutional Affairs ya Honorable Norbert Mao kati abantu batubeeremu n'obwesigwa kituufu amabega nga teffe tetunnajja wabaddewo okusoomozebwa nti bakomishona babadde batono abalina okuba mukaaga babadde basatu kati ng'emirimu gyonna tegikola ki tegitambula kati omwezi ogujja tutandika kooti z'eddembe ly'obuntu Human Rights Tribunal emisango gibadde mingi nnyo nga gitandika
nga gikoze eki nga giweredde ddala mingi nnyo omwaka gubadde mwaka gumu nokola ki no mwaka mulamba n'okusoba nga kooti zino tezikyatuula ne tugenda kutuula wano mu Central Region Uganda yonna tugenda kutuula abantu ensonga zaabwe ziwulirwe era bwe tukuzuula nti eddembe lyo baalityoboola ssente zisasulwe akakiiko kaba n'eddembe okuwa omutemwa gwa ssente gwe tusuubira tugwenkanankana n'eddembe lyo eryatoboola compensation oba bukadde 2 oba bukadde 2 oba bukadde 10 oba bukadde 5 tuzikuwa ate bwe zimala okuweebwa ekitongole kiri kati teeka baalikyusizaamu ekitongole kiri ekyatyoboola eddembe lyo be balina okuzisasula ku bajeti yaabwe so kati ensonga tekyali yaluki yalubalaatu njagala okukakasa abantu nti akakiiko mukateekemu obwesige kalimu abakyala n'abaami enjasabigwe eŋŋwaŋŋuli emmekete abaweereza mu bifo eby'enjawulo abalina obumanyirivu obumala ku nsonga eno wabula kye tukusaba ti gwe bw'olaba nti eddembe ly'obuntu lityoboddwa oba bino ebitongole by'okweta si byokka bye bityoboola abantu bonna abalina obuyinza batyoboola ayinza okuba omukozi wa gavumenti mumutuleetere ripooti eyo tuginoonyerezeeko era tubeeko we tutuuka waliwo ensonga ze mutuleeta nti eyo poliisi erina ogikola kwe tusindika ku poliisi eno wadde mugese tukisinze mu kooti aye ne tulondoola essebo onaba akanaasembayo ye trust mu kakiiko kano ekirungi ogambye bakeesige naye bangi obawulireeyo nga bagamba nti oyinza otya okwesiga akakiiko kano ng'oli wa FDC oli wa UPC oli wa NUP naye nga abakaliko kumpi abasinga bakyabayita naba NRM Honorable Simeo bwe yali yesimbawo yesimbirangawo mu NRM chairperson bonna babakuba mu tooki ne bagamba nti abasinga mwenna naye obuweereza bweweebwa obuvunaanyizibwa wano njagala okumanya omuntu abatrustinga atya anti njagala okulaga nti muli ba kibiina kimu ate ng'ekibiina kye mulimu bo basuubira kyekibatulugunya bwe tumala okudda eno tubeera neutral ensonga tugisalanga bwezze era abantu bagenda kulabawo enjawulo nti wadde twali ba NRM naye kati tuweereddwa obuvunaanyizibwa okuyamba bannayuganda bonna nga tetunulidde kibiina kyo tetunulidde eddiini gy'osaba oba ggwanga lyo ate si ffe tusoose waliwo n'abamu kati nga Ssaabalamuzi yaliko memba wa palamenti wa NRM nabeerako minisita wa NRM naye kati tasala misango kooti zakulira tezisala misango so njagala batuteekemu obwesige nti kati eddembe ly'obuntu tosala liteekamu byabufuzi baba bamutulugunyiza period yatulugunyiziddwa ensonga ni yamutulugunyiza ate era omuntu ono bwekikakasa muwe compensation ye ate nga bwenkulaze nti n'ebitongole bino tujja kubinnyonnyola kubanga akakiiko ne bakaba kasirise abalabalaba oba kitegera bulungi gwakulembeddemu okutulugunya oba leero oba enkya bw'onoova mu woofiisi kijja kukulondoola so kati kola emirimu gyo nga totulugunyiza ate nga kisoboka so kyangaza okukakasa wadde twali ba NRM okutali musango oba kitegera bulungi kwa tuli mu bibiina bya bufuzi naye kati banga baŋŋambye nti gwe kamisona wakakiiko k'eddembe ly'obuntu kati essaawa eno ekiri ku mmeeza kulaba nti eddembe ly'abannayuganda lirabirirwa likuumibwa terityoboolwa era oyo alityobodde avunaanyizibwa ng'amateeka bwe galagira bwevunaanyizibwa bwange obwo kati bwennyina weewaawo tweyanziza fande etaata honorable commissioner essebo so webali kujja webali kwogerako eri bannayuganda mwebale kusiima abatule babadde batuwuliriza wendi weewaawo kati ku nsonga zonna ez'eddembe ly'obuntu kwa kati obuvunaanyizibwa bwange buli kiriya tewali kawaira 5 akasemateeka awo wengwa byenkola byonna biri awo era ssebo ku nsonga yonna w'oba onjagalira ojja kuba onfuna mukadde wange weewaawo tweyanza afande etaata atwaba omulungi ye commissioner Simeo Nsubuga yetubadde naye nga commissioner ku kakiiko k'eddembe ly'obuntu Uganda Human Rights Commission tujja kuba nga tuddingana omulundi omulala mubeere bulungi mweraba
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.